yimba oyo mungambire nti Katonda tasobola kuleka. Mugambe nange nsobola okuleka naye Katonda tasobola kuleka. Nyinza obutakutegeera naye Katonda tasobola butakutegeera. Mu linnya erya Yesu. Haleluya. Amina. Njagala okusiima Katonda etuntu lya leero. Amanya gange nze mukyala Manda Catherine. Singo biseera olw'ekisa kya Katonda. Nebaza Katonda kubanga akkiriza nyimirire mu maaso go etuntu lya leero. Amina. Ensumbi bw'omusumba wange omusumba Buyungo Joseph Muwanguzi taata awamu ne maama Mami Josephine Buyungo Muwanguzi awamu na assistant pastor Mami Nacha Barbara Mukisa maama w'abaana abangi tubakubireko mu ngalo kubanga batukoze bulungi. Haleluya. Njagala okusiima Katonda ku lw'abasumba balungi batuwadde abatukozeemu omulimu omunene n'olunaku lwajjo batukoze obulungi obutagambika. Amiina. Abasumba bakubireko mu ngalo. Amen. Nzikiriza nsimbe baweereza banange bonna ab'omu kifo kino mwe muli abayimbi abakebezi n'abaweereza mu departments ez'enjawulo abatukola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Nange olw'ekisa kya Katonda akkiriza nzije mu maaso go. Nzikiriza tusiime omuweereza wa Mukama Brian Rutaya atukoze obulungi obutagambika mu morning service. Bameka ng'obaddewo? Amiina. Atukoze bulungi, tumwongere engalo ez'amaanyi. Yeebazibwe Yesu. Omulundi ogusembayo kansabe twanirize online church. Tubaagala nnyo. Tubaagala okukamala mu linnya erya Yesu. Amiina. Katusabe tugende mu kigambo kya Katonda. Omwoyo mutukuvu twagala okusiima etuntu lya leero kubanga otuleese mu maaso go ng'oyagala otukolamu ekijja. Tukwaniriza mu bulamu bwaffe Mukama. Abantu bano bazze kusisinkana gwe omwoyo wa Mukama. Kkiriza ojje otusisinkane ffenna oyogere eri obulamu bwaffe tuveewo singa bwe twazze mu linnya erya Yesu. Amiina. Yeebazibwe Mukama. Omwoyo omutukuvu yampadde omutwe ogugamba nti okwagala kwa Katonda. Amiina. Tugendagendako mu kitabo kya Yona essula esooka tuve ku lunyiriri olusooka tugende weewaawo n'agamba nti tunaakomaawo. Tugenda kusoma tuli mu kitabo kya Yona essula ey'olubereberye olunyiriri olusooka. Awo ekigambo kya Mukama kyajja eri Yona omwana wa Amitaayi nga kyogera nti, golokoka ogende Nineeve ekibuga ekyo ekinene okirangirire, kubanga obubi bwawe bulinnye butuuse mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama. N'aserengeta e Yoppa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'awa empooza yaakyo n'asaabala omwo agende nakyo e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Naye Mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. N'abo abavuga ne batya ne bakaabirya buli muntu Katonda we. Ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ng'asse mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebase otulo. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti, obadde otya ggwe omwebasi? Golokoka osabe Katonda wo, era mpozi Katonda anaatujjukira tuleme okuzikirira. Ne boogera buli muntu ne muganda we nti jangu tukube akalulu.
tulyoke tutegeere gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Ana ne bakuba akalulu, akalulu ne kagwa ku Yona. Awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa akabi tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Omulimu gwo mulimu ki? Ovaawa? Ensi yammwe nsi ki? Ekika ki? Nabagamba nti ndi Mwebbulaniya. Ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu. Awo abantu ne batya nnyo, ne bamugamba nti kino kiki ky'okoze ggwe? Kubanga abantu bamanya nti adduse mu maaso ga Mukama, kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba tunaakola tutya ennyanja etuteekere? Kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti munsitule musuule mu nnyanja. Kale ennyanja eneebateekera, kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte okubalanga nze. Naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale, naye ne batayinza, kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongeza okufuukuuka okubaziiza. Kyebaava bakaabirira Mukama ne bagamba nti tukwegayiridde, ayi Mukama, tukwegayiridde tuleme okuzikirira ku lw'obulamu bw'omuntu ono, so totussaako omusaayi ogutaliiko musango, kubanga ggwe, ayi Mukama, gw'okoze ky'oyagala. Awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omunyago ogwali ku nnyanja ne gufa. Awo abantu ne batya nnyo Mukama, ne bawayo ssaddaaka eri Mukama, ne beeyama obweyamo. Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona. Yona n'amala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. Yeebazibwe Mukama. Amen. Eyo tusomye essuula esooka yonna eya Yona. Omutwe gugambye nti okwagala kwa Katonda. Yeebazibwe Yesu. Okwagala kwa Katonda ye pulaani ya Katonda eri ffe abaana b'abantu gy'ayagala okutuukiriza mu bulamu bwaffe ku lw'obulungi oba ku lw'okwagala kwe oba ku lw'ebyo by'ayagala tutuukirizibwemu. Yeebazibwe Mukama. Kati kuba kwagala Katonda ky'ayagala nze naawe tutuukirizibwemu oba tutuukemu, oba ensi etuukemu. Kubeera kwagala kwa Katonda nga ye pulaani ye tutambule tugituukemu. Buli muntu ku ffe aliko pulaani ya Katonda ey'enjawulo. Yeebazibwe Mukama. Kati okwagala kwa Katonda kuno tugenda kutegeera, kubanga mu mwaka guno gw'okulabisa ekitiibwa kye ayagala tukole okwagala kwe. Yeebazibwe Mukama. Kati okwagala kwa Katonda mu ngeri yonna kuliko ebiro n'ebiseera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Buli Katonda ky'ayagala okutuukiriza mu bulamu bw'omwana w'omuntu kiriko ebiro byakyo n'ebiseera byakyo, nga yapulaaninga nti omwami gundi oba omukyala gundi mu biro bwe biti agenda kutuukirizibwa mu kino oba mu kino. Mukama yeebazibwe. Era mu biro ebyo ayogera, n'ayogera eri omwana w'omuntu okubaako ky'amugamba oba okubaako w'alaga okutuukiriza ebiro byo ba pulaani ye. Mukama yeebazibwe. Mu biro n'ebiseera ebituufu Katonda atuukiriza pulaani ye eri abaana b'abantu. Naye pulaani eyo agituukiriza mu bulamu bw'abaana b'abantu nga bagenze awo wennyini oba nga bakoze ekyo kyennyini ky'ayagala bakole. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Buli kintu Katonda ky'ayogera gye tuli oba ky'atugamba okukola ng'abaana be ng'abaweereza be kiriko ebiro n'ebiseera. Ebimu biyitawo nga tetukoze, ebimu obudde bwabyo buyitako nga tetukoze. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye nga buli kinoomu ku ffe ku lwa pulaani Katonda gy'alina eri obulamu bwaffe alina ky'atugamba okukola oba abaako w'atugamba okugenda. Okwagala kwa Katonda kwonna kubeerako instructions zaakuwa ng'omwana w'omuntu. Yeebaze Mukama. Asobola okujja n'ayogera instructions ez'olujjudde oba ez'awamu.
Mukama yeebazibwe. Nga bw'ayinza okuyita mu muweereza wa Katonda oba omusumba n'agamba nti kale buli lunaku olwokuna nja kwetaaga abaweereza abeegayirizi aba Fellowship of Grace International Ministries okujjanga okunkolera omulimu nga gwakwegayirira. Mukama yeebazibwe. Akuwadde olunaku n'atuwa ffenna tujje ekisesa ate era amanyi okujja mu buntu. Ekyo atuwadde kyawamu nti buli lunaku olwokuna tulina okujja. Kati ate amanyi okgenda mu buntu n'akusisinkana mu buntu n'agamba atya? N'agamba ggwe ate olunaku olwokuna nkwagalawo emisana n'ekiro. Yebaze Mukama. Kwagala kwe waliwo okwajja eno nti ffenna tukukola ne wabaawo ne kyajja n'akugamba ng'omwana w'omuntu nti ggwe ng'omu wadde bo bajja emisana wadde bo bajja ku ssaawa 4 wadde bo bajja ku ssaawa 7 oba 8 gwe nkwagala okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 11. Yebaze Mukama. Aba akyogedde nga kiina ebiro byakyo n'ebiseera byakyo nga kiina kye kiina okutuukiriza bw'okigonderamu. Mukama yebazibwe. Nti wajja n'ayogera gy'oli nti nkwagala ku Fellowship of Grace International Ministries buli lunaku olwokuna okuva ssaawa 4 paka ssaawa 11. Ekyo aba akyogedde ng'olina okukikola nga kiina ebiro byakyo n'ebiseera byakyo biggwako. Yebaze Mukama. Ngaawo tokyagenda kubeerawo essaawa ezo zakugambye oba weewaawo tokyagenda kubeerawo misana na kiro ng'ebiro byakyo n'ebiseera byakyo biweddeko. Yebaze Mukama. Mu biro ebyo n'ebiseera mwakigambidde aba ateeseteesemu pulaani ye gy'alina okutuukiriza eri obulamu bwo. Yebaze Mukama. Nga bw'okikola nga bw'akigambye okikole mu biro byakyo n'ebiseera byakyo alina okutuukiriza ekyo kye yateesa mu biseera ebyo ne mu biro ebyo nga kirina okutuukirizibwa mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Bwe yagamba Yona nti kwata ekkubo genda e Nineeve ogenda obuulire enjiri ogambe abantu baayo bakyuke bave mu makubo gaabwe amabi. Yakimugamba ng'akyagala mu biseera ebyo era ng'ayagala atwaleyo amawulire amalungi abantu b'e Nineeve bakyuke bave mu makubo gaabwe amabi kubanga yali agenda bazikiriza. Yebaze Mukama. Ekyakabi we kiri nti Yona bw'agaana abantu abasinga bwe tugaana omusaayi gw'abantu bali gubeera ku kaŋŋambe ku nze si ku ggwe. Yeebazibwe Yesu. Kati Yona yalina okukola Katonda kyamugambye mu biro ebituufu mu budde obutuufu era mu biro ebyo nga mwayagalira amawulire ago gatuuke mu matu g'abantu b'e Nineeve. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Era nga Katonda ateeseteese ng'amanyi nti Yona bw'anaagonda waliwo ekirungi kyagenda okufunamu ekyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati mu kwagala kwa Katonda kwonna gye tuli kuliko ebiro byako n'ebiseera byako. Abamu ku ffe Katonda ajja n'ayogera gye tuli direct ng'alina ky'ayagala. Asobola kujjira mu kirooto n'akugamba abantu bonna nga bazimba lutikko gwe ku ssente z'olina oba kale ku ssente z'osuubira oyinza n'okuba nga tozirina n'agamba nkwetaaza obukadde 100 oba akawumbi kamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era n'akugamba mu kirooto nti bw'ozikwata zitwaleyo mu kkanisa. Ayinza n'okugamba nti zitwale butwazi mu kibbo ng'owandiiseeko nti lutikko nga tayagadde omanyike nti oba ogende ew'omusumba kubanga aba agenda kuwa omukisa ogugwe. Yebaze Mukama. Kati abamu ku ffe okifuna n'otandika okugamba nze nga sizirina ŋŋenda kukola ntya ŋŋenda kutandikirawa. Katonda akuwadde instruction
oba akugambye ekyokukola talina maanyi gakuwa bikozesebwa. Yebaze Mukama. Kitegeeza si ggwe naye akugambye era gwe ojja okugamba nti waŋŋambye kati leeta. Yebaze Mukama. Ate tayinza butaleeta, aleeta. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati byatugambye asobola okugamba okukwata ssente okuzitwala wakugambye ozitwala nga ssente ezo bw'onoozikwata n'ozitwala olunaamala oziteekayo munda mu kibbo bw'oti nga waliwo endagano zagenda okuyuzaawo nga tomaze nakulafuubana naye ng'okoze okwagala kwe mu biro ebituufu mu biseera ebituufu naye n'akusumulula. Bibeera byammwe nga byakyama era kyakolera gw'okiraba n'ogamba nali simanyi, kubanga ebimu byatugamba okukola aba alina byalabye ate ng'alina byatulwanidde nga tetumanyi. Aba alina byalabye nga bigenda tugoberera oba weewaawo nga gyebiri ewaffe ng'alabidde ddala ewammwe temusoma. Yebaze Mukama. Kati n'alengera abaana bo nga nabo balina we bagenda okukoma. Bw'amala okulaba nga nabo balina we bagenda okukoma ng'omulaba ateeseteese ekifugira ewammwe nga kirina we kigenda obbasanga n'akugamba nedda, kwata ssente bwe ziti zitwale mu nnyumba ya Mukama oba twale eno n'eno ziteekeyo, nze ŋŋenda kusumulula. Yebaze Mukama. N'akugamba okikole naye kiri wakati wo n'ani? Ne Katonda. Era emirundi egisinga ababikoze balabye okusumululwa. Ebimu bye tubeera tusabira si byebyo Katonda by'aba agenda otusumululamu, kale si bye tuba twetaaga mu kiseera ekyo. Naye Katonda alaba nga waliwo omukisa gw'osaba naye ng'omukisa gw'osaba tegusobola kunywerera mu ngalo zo nga tannaba kugyawo ndagaano eri jjajjaawo gye yakola, maamawo gye yakola nti oba kale abaakuloga gye baakola titogenda kusukka ssente ezo. Kati ye bw'alaba n'akugamba kwata kyenkugambye okukwata, genda okiwe gundi, genda okitwala eno, bw'onoomala okitwala n'akugamba ŋŋenda kusanyusa ekisesa ng'awo tolabawo ssanyu. Kubanga obadde omusaba ku mulundi guno Mukama nze njagala bufumbo. Kati ate mu kumusaba obufumbo ate n'akulaga birala. Mukama baako ky'oyogera mu kwogera n'akulaga birala. Yebaze Mukama. Kati mu kwogera bw'akulaga ekirala gwe n'oyagala okisuule zize okwogera nawe olunaku lwaleero buli Katonda kyayogera eri obulamu bwo kiriko ebiro byakyo, kiriko ebiseera byakyo. Golokoka okole ekyo Katonda kyakugamba mu biro mwakugambidde mulimu kyogenda okusisinkana. Yebaze Mukama. Kati mu biro ebituufu ng'akuwadde instructions entuufu n'ozitambulirako era mu kwagala kwa Katonda akuwa ekifo ekituufu. Yebaze Mukama. Akugamba w'olina okukolera okwagala kwe. Yagamba Yona tikwate ekkubo genda e Nineeve. Yebaze Mukama. Kati Yona ye n'agamba sijja waakiri ka ŋŋendemu e Talusiisi. Yebazibwe Yesu. Abamu ku ffe bye twagadde okukola ebikontana ne Katonda byatugambye oba ebikontana n'okwagala kwa Katonda bye bitututte mu kuzikirira. Yebaze Mukama. Nga tuweereza Katonda iye, nga tunoonya Katonda tuli balokole iye. Naye tukutte ne tukwate ekkubo eddala nga Katonda atugamba kkubo ddala. Nze sigenda kuweereza eyo gyangamba okuweereza abo abaayo tebakolanga bwe njagala kale si bakyamufunga bwe ndowooza. Sigenda genda mu kkanisa eyo. Nze bwe ntunulamu nti ndaba nga levo zaayo size levo zange sisobola kuweerezaayo. Yebaze Mukama. Nze sisobola genda mbu ntwale enjiri yange ey'ettendo ngitwale mu kyalo. Enjiri yange egwana mu kibuga mu bantu abalinamu kasente, nze siina gagenda bansigemu kasooli. Yebaze Mukama. Katonda wakugambidde ekifo kyakugambye mwaba atadde omukisa gwo. Oyinza okwagala okufuna ssente mu kibuga naye ate ne zikubulirayo n'oyavuwala n'okusinga eyagenda mu kyalo.
yebaze Mukama. Kale oyinza okwagala okulinnya ennyonyi ogenda oweereze Katonda e Bulaaya n'obeera bubi n'osinga ne guwaleka e Kampala oba e Uganda. Mukama yebazibwe, kubanga mu bulamu bwo obala. Bwe nagenda bajja kuba bampa pawundi, ne bwe nabagamba okuzimba abantu beeri bakola, abantu beeri bagabi, abantu beeri basizi, waliyo n'ebibiina ebiya